gamba newe muntu n'aba tufa tutya Rema ne Kenzo relationship yawe yali mu open yes era ne tugamza ekintu kyalina okugumira buli we banayogera kulinnya Rema Kenzo ajja kujja ale nekyala n'ebyokukola tulina bitono na buli we banayogera kulinnya Kenzo Rema ajja kujjamu bano babiri bogattako ne bapatanazi baabwe Dr. Hamza ne Nyamutoro balina okugumira kino ekintu atasobola kiyungu bachimanyi anti kati public babule yaddaga abanaye temusobola kwogera ku Kenzo nga Rema taliiko ate emboozi enagwa njagala omugamba tekigenda kusoboka era bwe twali ku mukolo gwa Rema bwe yafulumanga nga bwe tuteekayo Kenzo akaabya amaziga Rema anyumye nnyo ate nno bule kye yakoze naye yennyini yatagize can't you speak about Rema nga temutaddeemu Kenzo naye yamuzeemu n'amugamba nawe kennyini obadde osobola okutaipi okugamba Kenzo nga tutaddeemu Rema so naye n'okunyumya bitunyumira ate kati ki ekinakola amakulu okwogerako Kenzo kikola amakulu nti Kenzo yawasizza nga otukiza mu comparison bituwa essanyu era abaana batandikiddewo munaye n'engoye abaana bazicomparings okukyala kwa Rema olugoye lwa green lwe yayambala Rema lwali banjo yalina discolite oluleke wamampa olugoye lwa Nyamutoro munaye nange lwanfaanaganidde era Rema lwe yalina mu green we yasooka ofuluma mu kukyala si mu kwanjula shiba bro akatimba ka bro kakwatidde congratulations bro Eddie Kenzo nima olugambo lwa mwatuwa lwagundi gwe yalupa yali mulala olwa federation nagwo olugambo oli mu ggwanga muno olumanyi zo mwana yaŋŋambako tumpansa gwe mwateeka mu luumu yammwe wadayagala okuteekayo engoye musumayi tegutuuka esayidi ya neiba omulala wamanga abaana bagamba mami ne daddy be bakulembeze shiba munene naye n'abiwulira n'agamba nedda bannange bano bannyinaze bro zo ndi bano boola batulwana nabo ntalo tewali kirala naye abaana bali banga twafuna mama ne taata twamala nange nabiwuliranga nagaga nsinga oli kisenge kakati ukibadde ogamba naye nga kale batugambye wano road to Nebbi omugole ekiteza babadde Kampala babadde wasenga byonna byonna kisinga obukulu twagala okuboozayoza kati kimanyi erinnya tujja ddifuna nga tugenze Nebbi kati wekibanga kino kyekyasoose kati Nebbi is around the corner naye kati kambuuze tudde mu reality ebiseera ebisinga bagamba mu mukwano tuyinza okuba nga tubadde twagalana naye era wabeerawo alumwamu after a break up nyinza okuba nga nza ku kyayi naye era nennumwa because this is not what I wanted, this is not what I intended then nali njagala twagalane tufumbirigane we believe together happily thereafter ebirayiro ebyo bebakuba naye empisa zo nezikuncha ne nesigala nga nnumwa era wa moving on no wasa era kinoma kyabanga twa stalking baani bakazi babasajja babantu baba moving on nabo either way nyinza okukyawa nga gwe tondobadde tokirowooza era nekikuluma bubi nnyo njagala buuza kati gwe kusinzira nga gwe omulabi w'ebintu bino wanaani ayinza olumizibwa tewali omanyi ebintu ebiwulirizayo kino hafi wulirizayo kino ekintu mpuliriza bibi era mbadde ebintu ebisinga okuleetera okwagala okudda emabega teguba mukwano gwokka birimu ne success yes mulimu success kati abantu ababiri bonna betwogerako bali successful gye bakolaki gye bali nti osanga Rema yandibadde ekyali kimwegombesa ennyo Eddie Kenzo omuvuka gwe yasanga nga muto ye femu gye yali afunye oba ontegeera nti wembanga ndi bba w'omusajja ow'amaanyi bw'ati nange nja kuba waki w'amaanyi Rema ng'omuntu leda alina feemu ye ekyokubiri Rema alina ekika ky'omusajja buli mukazi wulirizaako otukoze kikokotayiro wulirira Rema alina ekika ky'omusajja buli muwala akikiwale ayagala ebintu bibiri ayagala obutaala n'obufumbo waliyo kizibu nnyo okusanga husband material mu muntu nga Hamuza oba ontegeera nti Hamuza ojja musanga ng'alabika bulungi naye nga si mwami
oba ntegeerekeka naye Rema alina omusajja gwasobola okutambula naye buli omu n'agamba wuuyo bagenda kyokka ate alina omusajja ebbanga lye bamaze bonna gwe tusobola okukonfaminga ddala mwami oba ntegeera ne wabanga kituufu mu mutima emabega waliwo ekyasigalayo ekyamazima asobola ekiriwo kimuleetera okukola ki okukita oba ntegeera then come to Kenzo Kenzo erinnya alina ssente azikola ki above all oyo minisita taito y'amaanyi kakati ne wabanga kiyinza okubanga kubanga Rema kyeyakola amuza yakwata Kenzo ow'ewabweru n'amuteeka kwani kwamuza ne wabanga alaba ng'omuyayi yakwata n'atula mu housing ye naye kyalina atasobola kukifuna wa Rema because the Kenzo we had before nga tunatenga kyogerako nti alina minisita yayawukana gwe twafuna nga alina minisita oba ntegeera kakati tusobola byonna binyumya nti gundi ali mu maziga akaaba tewali ali mu kukaaba kubanga buli omu gyali ali contented niwe banaye tubayozayoza era tubagaliza birungi n'emikolo egiddako ffe weetuli endala video ze Canada tujja tuzireka endala eziri e Canada abaana batuletedde batuwadde video za preparation bayinza kwamba kusetting naye lwali tusaale mutwe ku eriyo view kubanga babyo bino byennina si birungi yo si birungi byenda by'e Canada tunamukola enkya nga tuconfirmings kubanga simanyi abaana bali Canada bayinza okusooka okusooka still eggulo twabadde n'omukolo gwa Olisha M muganda wa mulongo